sawa yale ngenda wagenzo keza manyine okungoba nangamba genda kuba samugamba ati ndi mwana akafuero wabula yalaba mukwano gwe nina mutegese muwade milioni 10 tukoze ekivulu nange ekivulu sakikola nti oba ne mutegesi wa bivulu ng'ensetta wanganya weeti mpaawa ali mirembe wano olaba n'obute buyuya nga ne ku bakaddi yeekola weetyo. Tutwala obudde era tusaayo omwoyo eri ebyo ebikulu ebiri mu nsi yaffe. Ebiseera ebisinga tekiri ku bingi bye tulina wabula kiri ku mwoyo ogwo gutafa gwe tutereka wansi w'emmeeme zaffe era netugwambaza ensi yaffe. Kyekikola buli kimu. Nze ng'omuyimbi era nga nze omusizi w'ebifaananyi era nga munnabitone, emirimu gyange gyonna oba obuweereza bwange bwonna bubadde butambulira mu maloboozi gakyasinza okuba ag'enkizo mu nsi yange era mu bulamu bwange. Amaloboozi ago agamu ku go mwe mbadde aga Prince Paul Job Kafeero. Yayimba buli kimu, yaweereza eggwanga, yateekateeka okwagala era yategeka ensi ng'ayita mu bitontome bye. Mu ekyo ekikulu kyali kyakuzimba nsi ye, sinakindi bw'alivaawo abaana be bali ku bitontome ebyo. Nga tugenda okumujjukira sazeewo bakolera episode eno osanga onaabako nekyogiyigamu. Kyekifuula ab'enjawulo ku MR Life nti tugenda awo abalala babuusiza amaaso ne tujjawo mukyuzi ne tujjawo mubisi. Olwo ne tukubawo ekitangaala ne tusobeza ddala abantu abatatuuseewo okutegeera ddala ekigenda mu maaso. Nyimiridde wano oluvannyuma lw'okutwala ebbanga nga nkettawo era nga nkolawo okunoonyereza akakubo kano koolaba wewali ghetto omwana wa Paul Kafeero gy'asula. Nze namulabako namulingizaako ne kinkuba wala wabula mbadde nsaba bwe saayogeramuko naye ate era kireme kunfuula kamana byonna mu mboozi eno. Obutayogera naye osanga kyampa omukisa okubireeta ku kamera tugende tutambulekoko ffenna tumukalekoko ku kamera twogeremuko naye ffenna nga ndi naawe gwe mukwano gwange ngoberera tumanye ekikyamu kiri luddawa. Paulo Kafeero byakolerera okuyamba abaana babiyuzaaza byafa togge oba ensi ye bikuta obubi ne mufuulira ddala talina makulu ne byayimba ebitakola makulu. Tukoma ku bizina kubitambuza kubifunamu naye ate bwe birina okujuna ne bwe birina okujuna twerabirawo. Ngoberera tugende tunyumyemukko n'omwana ono ekikyamu kiri luddawa kiki ekimutawaanya era yabaaki alina be yasobya baamukolomira oba embeera bweti bweyina okuba. Ghetto zino mwawangaalira omwana wa Prince Paul Kafeero omuzira w'abangi era wagwan ate fesi yabadde ki freestyle anti kayinja ezo abe bakututemu mwana biri batwala kamoni jablesio kabalo genda okulaba muganda wange eno njija tunyumyemu kanja tunyumyemu mbulire eriso lyabadde ki waaw mama kamere jebaleko obulamu bugamba ki ngenda kujompayo emmere neerireko abaye mujebaleko obulamu
embeera wewa waliwo omukulu gwenjagala mujeweko bannange jeweko taata jeweko mami mukulu kigweyagala anko ng'ogataddeko kiri kitya owaayi weke 10 juwezi naye ngoleka wakalabamu nze sinakalabamuko mwana sinakalabamu naye mukama akyakuuma ogambwe bugagga singa zero naye nga mwe tuli bitugotagota nga wobimanyi twakoma kubeera wa long time likiye remember mwana byadda nnyo naye nga blood nyanama biki nyanama 13 already alitimbye erinnya byonna kirya kwati owaayi bitambula bitya we tuli wano ku lutembe yadi otegeera ambo soldiers what soldier respect ambo soldier yes tubeona abana bakubalaga abayimbi promoter John wali Zido the writer wali anko wafene wali atekamu ko wali energy mami bamita Miss Kameri singa wabana ono promoter atenga producer amajega gumide yani kwetuli ku nsolo kweri ku kizibu abana bali bakubalaga era nga ne chat bogira wano mwana bwe yimiririra nga obitegera bonna bwe biryambo soja register warrant bichani smart boy bona kwe bali abayimbe bona kwe bali bakubale kwe dancer bona tubayina osiredi bitegera ebintu ebyo mwana ruskani twasalawo naffe tubasanyuse nga mutusanyusa era nga bobitegera mwana asikuvangamu okuva mukulu wange bwe yafa radio nengisalawo ngene nago mu maaso era ngunyumirwa nenda wendi stipowa sera kyonna tubawa bwe mbipimye byembigatta omukulu gye baleko kale sebo lina nzize nkunoonya soko maize nabo tofaayo tukasavu kanyama ate ngoli kunte kama mauli nzize nkunoonya sebo kana kazina lokategeza mauli kati seni yeni ngate ne mukunywa agala bankwate nvunanyizibwa nnyo tewali nsobesobola kukwa soko malize kati ako kano owai babaita ba x simanyi s naye nenze sikenywa onwachi nze munda muri munda mwako nze nguliddemu akatooke kava kyagwe kano sikenywa era sike supporting abavubuko nywa nze nguliddemu katooke ate kana akeeru akalika wala kati gwe nkulabyo oze kunzitadde olole kamera yakutedda tonachozza kati veriko kweyabya tusomese gwanga atwali musomesa atwagalako nze mbayise naffe yatugondedde ntugamba weewaawo engeri gyali nti okutta akatooke katukawe ekitiibwa manyi buli kimu kivulumira buli kimu bakivumirira okusinziira ku levo yakyo naye tewandikagyeko akali wa ssebo kali aka white kibadde kimuli kakano ka white ne kali ka white lwakuba ate ko kaddugazi olw'engalo ndowooza kagudde nnyo ebigu nedda soko kamperezeeko nange ntwalemukko oli waki brain oba plane nkuwa sekusika mu mwaka 2 fire band emyege sajja muzaala we nga ali mu sente ze era sebo nga kukumira sako iko kakuma oba soro kuma kali nosoko ntwalamu kwe mwana naye ngero kulaba ngondabisa naye akati sijja kakuma kekumireko angambye wa plane akekumireko alinga ayagala okulabisa kale tukateekako kaleke naye ate oyomba kiyenga omutwe okweganya emmere naye ng'agyagala kale mutwale emmere byammwe nze kale yasandiridde naye lwakuba batugamba sirya kali akanyama nendyamu kacumba nobadde eddoko byogamba abantu biki awo basaba awo amagye gakumanyidde era ensonga kyakukiririzamu soko tubulye kumanyago amanya gange nga tunawagambuuza oli ku program ki era ombuuza ku nsonga ki bongo kuno kyazaako basomesa bokka era programu eno ne channel eno bw'olabako omuntu yena gwe mbandeese aba akoze nnyo eri ensi ye oba aba alina by'alina okugamba ensi ye nga bijongerako mu ngeri ya bika bibiri okugitutumula n'ogikuumira weeri nga tebigitoolako kyova olaba mpise nno wala okunoonya mpise wala kunoonya kiba kitegeeza ki nti sikoze ensobi era omuntu gwe nnoonyezza ddala abadde asaanidde ebigere byange amanya n'eddoboozi bampita Eric Katumba ya obulamu si bubi era nsanze wano eno ebiseera ebisinga omanyi nze siri omu ku bavubuka abagamba gavumenti etuyambe ate gavumenti egenda kunyamba ki nga nina omwenge nina enjaga egenda kunyamba ki
Ekimo bwo kikoze. Tena kyenyamba. Ekigeza bwe mba nina obudde obunywa njaga nonya n'omwenge. Era nina obudde obuzimba kayina nga siina gwe ngamba. Golaba omwenge ngunyweredde ku State Square. Nti muna muje mundabe muzasinga onywa omwenge. So kati ngunywedde lwakuba nti nina obudde bwago ate yamba n'obudde obukola ebirala. So kati so bampita Eric Katumba yasebo. Katumba. Sebo. Bwe nabadde kolako research wa nsaba nkugoberera era nze omu ku bantu abakwesiga ennyo era abakukiririzaamu. Research yange yagenze n'ensuula ewantu ewayitiridde obunyuvu n'obusava. Oli mutabani wa Principal Job Kafeero. Mana Jose ono kyali wawa. Gwe ono kyali wawa. Gwe sagala kundabisa. Era obo ojize kwogera nange togera ku bya Kafeero nange. Naye ate ebiseera bisinga amazima nze ndi mutabani w'omugenzi John Mpima eyafa ntumuzike nakawuka. Ebiseera bisinga tumanya gye tuva ne gye tulaga watangaala. Johnny gwe olisoko mbulire olikyali wani wano kuba kati nze ndaba nze mbanja kwogera mu mawulire omwenge ngukweka nenjaga mbikweka kati woboze gye mpumulira kuba ne musajja mukozi era ndowooza olaba ndi movolo nina byenkola nina ne kampani ate ne kampani temanyi nti nnyo omwenge kati gwe woboze woti olikyali wani Katumba ndi kyali wansi yange. Ensi yange ye mukwano gwange njagala nnyo era na buli muntu ali mu nsi yange mu ekitiibwa. Kyembadde nteesa kikino gye nvudde wakola nnyo amakulu mwene emboozi. Taata wakuswaza tomwenyumirizaamu. Nze omusajja nkuziza gwe nenyumirizaamu ebbanga ampadde buli kye nnina mu bulamu wanzikiriza okuloota obujja buli kadde ate gwe akuswaza. Taata wange y'omugenzi Mpima bagenda. Aho mukawairo ke kamuwe nkubuliriza nti research wange yannimba naye nga ate kusinziira ku mawulire amakusifu Sebo Paul Principal Job Kafeero yakuzaala. Brad, ze manjagala amawulire nja sookoogera eri government nenjigamba njagala amawulire. Ne bantegekera bana amawulire nga 10 nenjogera nga mutanyi wa Kafeero naye kati gwe. Ebiseera ebisinga bwe tulinda ebitegeke ebiyinza obutajja. Ate eggwanga omanyi tuli bamugeza fa bagenda okufa nga tetulina kye tutwogedde. Era Katonda agenda kubonereza okufa nga waliwo bingi ebibadde mu bwongo obwo byofudde nabyo bwe badde olina okubuulira eggwanga. Kale Brad wange nze kati nina ebintu byempa amakulu kati sobola okugamba nti Arsenal agenda kuba PSG kyokka ate PSG nakuba Arsenal akapapula ako era nkayina wano sebo bankubye emitwalo nga 2 bino tebikola makulu by'okusomesa eggwanga bikola amakulu naye ndikulaga obulamu bwe bwadda kati nze simanyi mwana wa Kafeero gonoonya Mutumba Kafeero soko mpeka fire mwana ate mwana kange kaveeko simanyi nakumanya oba no musajja mumujewa nzalawo wembeere eno nga ndi wakyali wange oli oba omumanyi Johnny Johnny tewali atamumanyi wano ali kati zembasa sajja obuvidiyo obune emabega kati yakuseti nze nti ndi wano kuba sawa wana kafonka manyi mbadde nteesa tusomese eggwanga kubanza ekindeesa wano baŋŋambye omuntu omugezi yekka asobola okukuwa kye weetaaga mu kaseera nga kano ye Katumba. Ani yakugambye abantu benne eno abakumanyi bagamba nti mu mbuzi ezigattako tozisudde neeyano. Kankujjukizemu ekintu kimu taata we yanyimbira akayimba nze akansobozesa okukola obuweereza bwendimu. Nina foundation mu abantu abasukka 10. Betting mbadde njirese Arsenal yagenze nagyesonyiye. Arsenal nagyesonyiye kuba kati Kafeero walikiriza Arsenal okutwala ekikopo jatwala naye nagezezaako byaganye. Kakati mbadde nti akunyumiza kati ndi mukukaabukabe. Prince Job alina akayimba ke yayimba akansobozesa era nakati akakyannuŋŋamya etakabiityako. Waliwo akayimba ke yayimba akayita bamusaayi muto. Nafunya akaseere onenjiya nenfuna yakayimba kalala nkayize bamusaayi muto kubanga mbagadde muli balungi nnyo baana mmwe ewakeyo ne bwe muba ku ssomero kale temukyusa mbeera abakulu mbawulirenga wewakisa ettima lyaki nga ffenna kitaffaali omu kale nennyaffaali omu okusosolegana twebya oli mukunsosola nze yakigamba yagala nnyo nnyo mube bawulize muwulire baana mmwe
ne kati goze wani ebyo leno binyimbira sira makulu gabyo oze wani nzize wachali wange bamuyitani Dogota Kalanta Katumba kale Katumba asulawa oba kyaliwo ati tukyajja Katumba mbadde nsaba onsasire kale kanta mbadde ebibuzo mbadde nsibye bingi amayogera kumbeera mwangu nayo nemye ndi musajja Muganda size kukambwalira kubanze nkuwe ekitiibwa era ne gyovudde Katonda yamanyi lwaki tofunye accident kutuuka gyendi kati nkubuuza oze wa Katumba asulawa Katumba asula wano mu ghetto w'Omusanze Katumba asula mu Kayino oba Katumba asula ku bbala kasoke opoyera apoyera wano waneno mama agamba kale awo abobondese kuba wano olumunja n'ensulawo ng'embeera sinungi ngoba landiodi amaanya nenze landiodi wange namugoba era ekyango bya landiodi wange yajja nampambako ebintu byange oluvannyuma lw'okukkiriza mu muntu omunti muyimbi wa kabi ne mukkiririzaamu ne muwa obudde omanyi ffeno mu ghetto tetulina makulu era n'abasinga obungi bagamba ng'oggyeko nti ni mwana wa Kafeero saagala okwiza kya mwana wa Kafeero nze nina legasi eyange kuba nze ndi musajja muzanyi wa mupiira yes siri muyimbi era singa mbadde muyimbi nani badde nkubakinga oboda byoyimba naye oyimba ku byemmanyi era nga neyabiyimba yali alina kiyali aŋŋambye kuba nze muzeeyi wange yafa 27 mwezi gw'okutaano ennaku z'omwezi nga 15 ne bamuzika ennaku z'omwezi nga 17 era onsanze wano nga ne mukunywamu kuba kyali wange ono koki yabeerawo waneno nga mugamba mwana muzeeyi wange musajja waddala abakuba ennyimba ze kuba nze oba tokuba luyimba lwa Kafeero nze mu ghetto yo tonsangamu kuba ye nsobola okubeera buli wamu era buli wamu nina omukisa kwawo nsobola okubeera Muserena nsobola okubeera ekansanga wonawona omanyi divale biki kirabu zomanyi ekansanga osobola abeze ebbeeyi oba tugeze ng'ogenze Kololo Kayeeni kimbeerayo naye lwaki kino John kubanga kana kizuula obulamu si bwakwesiba ku bantu obulamu bwakuzuula kyoli ate kyoli si kyamaanyi kuba naawe kyokyo kyoli waliwo yakikuwa ensonga lwaki nti muzeeyi yakugamba nti ebirabo biba byaffe abalondemu era n'ebyama ebiri mu birabo biba byaffe so tolina kuera kumakya kulangira oli olw'okuba yakumye emitwalo 2 nga mulina bizinesi gye mulimu ey'ebiri naye waba gikumye jasitegeera ani alina ozikuwa era waba akuyiddemu olukwe ani gwe weetaaga amanyi ze ne musajja afollowinga era nga nfollowinga omusajja bamuyita ex Malcolm musajja yali mu America naye nga muddugavu yagamba nti don't trust people those feelings change with time but trust people those feelings remain the same even when the time changes so kati oba oyina emikwano gyo akutte kamera akutte akazindaalo mwe muli bannamawulire gosobola okunzisa ate nga ne Bob Marley yakugamba nti media esobola okuzimba so nga ate media esobola okusaanyaawo kati ze ndi mwana Kafeero atanoonya mawulire nsiri Swaziniga oba oyagala muntu ayagala kwogera ku family ya Kafeero genda wa Swaziniga genda mu bantu abalala nze ndi ghetto youth ng'era nga n'entaana ya kitange terina makulu kati oba wali ogenzeko ku ntaana ya Kafeero anti ongambye onoonyerezaako nze bino mba sinyweddemu kawala gisoogera nga kampeddeko mwana Katumba alindako mbadde nkugamba so ogenda muyiramu mulina bikebe biramba wano tomukutula omutima mpaka tukange mwana ama jangu njiremu mwana mbadde mayo wadde oli ku kazi jangu njiremu mwana manyi zono gwerabe engato gyayambadde ali ku kamera alage engato gyayambadde neyange gyenyambadde amakyali wange njiramu ali mu butusi nange mbadde ndi ku site yawo ningamba wayi ate nga nakugambye otazimba mwebale kwagana kibaite kigambo kindagambye kyotaki eranga sojo kwagalana wakayingira waliwo anjiriddemu kanono ambo soldiers era sebu sawa ya leero osanze mu ambo soldiers nti Kafeero we yali afa talina kintu kye yaleeka kyamaanyi okujjako ekigambo kye osobola okunzijukizaamu ku kigambo kye kyojjukira nga nze nange wenywamu kuba njogedde nnyo nga we nasuubiza nti nja kukyusa nkwate mu lugendo okudda zizinolese era nvudde bukunja mu kyaggwe
Nyongere essanyu bannange nga mbasanze mu mbeera eti kweno nse tuzunganya ng'obwato mukama yeebala tajja kumma ng'ensi tewanganya weeti mpaawo ali mirembe wano olaba n'obute buyuuya nga ne ku bakaddi yeekola weetyo kati size kuyimbira naye kyembadde nkubuuza genda noonye Kafeero akuyimbire kyembadde nkugamba nze simanya ani akuleese wano naye mukwano ogwo mukwano ogulita gwenina eritaato omugenzi taata kati nkubuuzizza gonoonyeza nzaani amannya gange oba tonoonyeza Blood Katumba ani weesiba Katumba sebo Katumba goyogerako Katumba ki Katumba ono asobola kukubo nga yambala atambula n'ebbaaga nga mulimu engoye ze Katumba ki Katumba wamala ono akuma abantu Katumba ki goyogerako mwana mutabani wa Kafeero antu address mangi mazeeyo naye akataata wa kuswaza oli bwenjogera ku mutabani wa Kafeero otankuuka ekyo sikyagala njagala ogambe yegwe Katumba mutabani woli gwe bazika mulimbo awo nga toyogedde Kafeero kuba Kafeero bamuzika mulimbo ali mulimbo gendo laba amalalo g'omuntu nga abadde amufollow nga nze Moze Radio kyali wange yali afollowinga Leke Dube Kafeero ng'alaba firimu zitali njogerere niwo olaba amalalo ge ate ga bbeeyi kyokka ate gwe yali afollowinga galinga gamugaga kirumira era ne kirumira olina okubeera nako otayimba luyimba ezo sente tugenda kulaba myaka 10 ng'omaze okufa emyaka 10 ng'olinga Kafeero ng'akayumbako kali awo embwa esulamu enyumba ye gye yali abeeramu eyaddala amakage tugende ekyagwe nkulageyo kyenkubuuza saga kwogera bingi nja kugendayo ojja kugendayo nga tumaze wano kati genda ekyagwe kino kyekiri ekyagwe bakubye ebivulu okumala emyaka 17 katugenda mu 18 nze muzeeyi yafa mbulayo emyezi 7 okuweza emyaka 7 abo baswaziniga muzeeyi yali mukulu nga bali mu myaka 17 twali buto kati tukuze bakubye ebivulu emyaka egyo gyonna genda ku malalo ga Kafeero gayitamu enkuyege wansi enkuba weetonye eyitamu ayagala okusamira nga amanyi nti Kafeero yali wakabi agenda n'asamira ne Bobi Wine mumulabi ng'agenda ekyagwe nga tanabafuna buzibu era Kafeero waba alina amakulu muddaabiriza amalalo ga Kafeero nga bwe mwaddaabiriza ag'akasozi ne muddaabiriza ag'abasudde kati gwe simanyi gwe President Museveni wenfuna national ID nza kulonda mba sigifunye era sikulonda muddaabiriza amalalo ga muzeeyi mulekeza ogayingira nga abayingira ennyumba gye mwazaalibwa mulina okuyingira amalalo ga Kafeero nga waliwo asikali abagambye nti mulagawa bwe mumala okumunyonnyola mugende mu malalo ga Kafeero asabe emikisa asabe sikumusimbira ddagala bagenda ne basamira nibasaba emikisa kati golooza Semakula abanga mukwano gwa Kafeero nze mwagala kitange yankuzizza misati Semakula nja tugendeyo naawe Semakula ki ono omuyimbi misati Semakula tugende wale ku papazi kumpi simugamba omwana gwe yasigaza simugamba ngako wensula sibimugamba ngako era ntera omusisinkana era alina bye yansuubiza kuba yangamba niwe mba njagala kukola ampadde omulimu naye nze sinonya mirimu nze ndi ku buswavu bwa Kafeero ennyumba ye gye bamuziikamu neya Radio neya Kasozi kale kabere basudde newalibeera eri wamala tumuveeko newalibeera Max Elcom oba kabere swazini goba papa bana abantu katata wange talina njawona papa njasumba taina genda tunyo limbala Kampala mu kooti yakugamba ne saala z'ekirezo bazikonyeeko naye nesimanya dini kyeyebezisoma kwe kugamba mu COVID nno twazirabye ng'abalokole be bazisonzeeko ne Pastor Robert Kayanja twamulabye owa Museveni ng'alinga akasumba akato kale nno mu COVID eyo we twavuddeyo ne tukkaanya ku nsonga za Paulo yagambye nti tuzimbe ennyumba ye bwe tumala ogizimba tugiddaabirize buto kwegamba abatikitoka namwe mweyagale mutya nga n'ennyumba ya Paulo yeeyagaza okufa naye we muzannya kontenti nga gye muzanyiddemu ng'era bikuwanga oba kale tuddabirize erinnya la Paulo we tuva owa Paulo tuddabirize owa Paulo tuddabirize amalaalo ge mu nsonga endala so sikuyimba mbu Kafeero yayimbye agamba walumbizaaya yali yeera abagamba bukya
buli lunaku muluzanyiramu okukakasa abagenze batya ne mwenyini yagenda era yavaawo takyaliwo naye genda mu nnyumba ye efaananga eyamulekwa yafuuka ekifuuluku ekyo ekitakyagambwa kankayita akayimba nti musaayi gwange nsaba twogere yennende gwe oli mu byange nsaba mbuuze biki byoyambye omusaayi guno ogwagwa mbuuza nende gwali mu byange eno digida biki byoyambye omusaayi gwa Pawulo amazima Katumba ajja gy'oli n'otamuyamba kale eraba ate n'otendereza mbunze abaana be mbalina ye mbuuza bisirikirwa kino kyajja kitya okunzijjamu omukufu nga ndi mu keesi y'abafu kitegeeza nti tewali mukyala wali onoonya bibyo byonna mbirabye nga mpita mu mwesigwa gwe nnina kale nno mwefuula beesigwa ab'amazima nga n'abaliddawo muli bakuuma mu ngeri endala tonzijjamu ebyange okuntwala mu ngeri endala kati omuyayi alina talenti era nga taatawe oluyimba walukyusa ogenda oteekamu ebigambo ebirala freestyle mu luyimba saalukyusa amabisirikirwa omukonyeeko yamugjamu omudaali ng'ali mu keesi okonye kusamisa kisemakula yakusuubiza omulimu wagaana ogukola otuuse ku level mu maloboozi gano gempulidde ofulumya egamba nti tolina nawe osula kati nakubuuza Katumba g'omanya asulawa nze sinaba kugamba kyenkugamba ssebo era sina gwenyigira anti yakugamba olulala Katumba soote gadi yajimpisaako kafuufa ndabye musanga mu katalaala muzandiga mbwalineko ebimukujjanya kale Katumba oyo ddala omuto ebbujja eryakabanga amaka endowooza ezo yazijjawa ani yamukkiriza okusula owa Joni oyo Katumba amugamba nti bye tulina bitumalira ddala agendeko wasengaawe amubuulire ebitukwatako nze navaawo era sikyasobola nebyakola ebyange mbimanya amazima naye sikyasobola njogere ntya nga Kafeero ndyene ewala ddala abalinkwatako abo bwe baliyinza pozi naawe munnange nkugamba wali Sebata yali anjiganya naye kati olugamba ki hiti mmeka nno z'okubye nga siriwo nze ndyene ewala ddala kizuule nti omusaayi gubeerawo n'oyo munnoowo akuvuganya so nga akuvuganya nno waavaawo naawe mwennyini ojja kwezuulanga nti byokola amazima ddala ddala bijja kugwa ensaana z'omuka Sebata muleke nze saaliwo muveeko oyo nze saaliwo nze ne mu Ambo Soldiers kati kankuyimbye oluyimba lwange ate gwe atali muyimbi oŋŋambe oli musambi wa mupiira ati mwana buli wenywamu ndowooza okuyimba naye saagala yimba soko nyimbiremu kayimbako dani kwetuli akange nakako obadde onoonyaani gombuza okuyimbira akayimba kange obulala Katumba soote gadi yajimpisaako kafuufa ndabye musanga mu katalaala muzandiga mbwalineko ebimukijjanya kale Katumba oyo ddala omuto ebbujja eryakabanga amaka endowooza ezo yazijjawa eryo ebbujja eryakatandika ensi oyo John mugamba nti oyo mutabanyi wange addeyo ewaka gy'alina okuba kati Swazi nawidde mu Swazi yakyusiza ekyapa kya Kafeero obadde tekisoboka tekisoboka lwaki tekisoboka kati ekiba kisoboka genda ewandegeya ku kizime bakiyita North Wing kuliko omukyala bamuyita Saala oyo gwe bayita Saala Nantongo gwe yagamba waati Nantongo okyabanga emmuli nze nja kuyisa ogukya okitegeera otegeera ekintu ekyo kati oyo Nantongo gwoba ofukasingako nze namulabye ennaku 2 eziyise era simanya nakulagidde wano wendi nkozesa obukujjukujju naye si wena omukwano gubadde gunzita nandina okutuukawo wano oguliwo omukwano gwakinyimbirayo oluyimba lw'omukwano ngulabe nyimbirayo oluyimba lw'omukwano ngulabe nga lwa Kafeero njagala yambala nane omukwano era njagala nze muyize ebirungi nja kukutira miguwa
nange sisaaga njagala fuba okuba uli eno njagala uli eno soko indeke eno mwana onofala muyayi soko labeno njagala fuba okuba omulungi gwenina nga muwana lwakuba nti asobola nga n'erinnya lyange bambindina bampita katumba mazima sigerese ebiriwo nebyo ebiriddawo nesiga kitanga mazima era wembanga mpana laavu mmanyi okugisengeka nze mpano muzungu natali era oyo aba omuzungu musengeke kubanga mmanya mazima ne muzeeyi musisi yagenza atyo yaŋŋamba nze musika mu nyumba ya Pawulo okuba ate nate omusika si musika wa bisika nti oba ndi wakabi sinza kulira ebyapa nze ndi musika w'eri enju gy'omanya erimu akasenge omukulu mwe yali abeera era nga wentuula mumanye okulanya emboozi tera okuyimba nga bwe yali ayimba era wenzikakana sibaako omwenge ne wemba ngunywedde era nzikakana wenzikakana ne nkwata emboozi nti siri wa kuno nno Kampala ne bwe munkola ebyekisiru nze ndi wawala ndiweeyo no gulu ddala mugulu ddala eyo bukunja nno oyogeddeyo kirungi oli wa ddala kale nno we ndibanga nzizeeyo nga nziikiddwe wala ddala